Assalamu alaikum. Kanange mbaniriza nnyo mina fotokopi nazala simanyi nesalo zalizanye kunema okwogera kubanga wazange akyaza mufuti mutuufu ekyo kyo bano abaana bakinkoledde kubanga bakinkoledde kubera kijja kulimba edduwere nabadde siyayitegedde byonna nsanze bisanga naye nensanga abakoze entegeka efaanana bwetyo kati nebaza nnyo okulaba nti mubutuufu abaana ne baba babuvunaanyizibwa neyawo mu mutabani seeka Musa bwe bali kutwagala seeka kubanga munange okunjagalako kono wanjagala dda ng'onaakajja titedeme kati ndowooza n'osalako munkolera ekintu ekirungi ne batuuka mukoze bulungi nnyo nsanyuse nnyo bannange naye kyasanyuse nnyo ssebo mufuti okukukyazaako mu kifo kino tweyanziza bannange mwenna basheeki tweyanziza nnyo bannange mwebali kujja twebaani aba bakyaza bannange ne mulwawo gwe muti ebbanga byonna limutudde tweyanziza nnyo tweyanziige n'abakulu bonna betulidde wano waliwo abakulu abalala aba national wealth omwana bakola nabo waliwo abange aba Bank of Uganda mbanange esanyusa nnyo mwebali kunjagala mmwe nemunjagala bambi mwebali kumbeererangawo bonna mwenna bakwano abooluganda lwange mwenna banyinaze kati mwanyi ebigambo ebisinga mwanyinaze yabyogedde siragi yagenze byonna ebigambo nasinga nanjogerako kati nze nina bitono nnyo ebyokwogera kujjako okwebaza nebaza Katonda nnyo eyampadde ekkula lino eyampadde ekkula lino nensobola okutuukako emeka kubanga ebbanga lyonna nga omuzimu akiyita dilitali ng'olowooza ngenda gyegenda naye ng'ate erinnya kati ati lyo lyankalako wano wembeera mu kitundu bampita hajati abo bonna ababbanka wali babadde tebamanyi era bwe nabagaa nti ngenda nga bo beebuuza okujjako kati nga hajati ayogedde kwa busiraamu Hajati Sauda ne Sauda Kakungu ne Sauda Kakungu abasinga bali balowooza yagenda naye engeri erinnya lye bampa okuva lwe nayingirayo engeri gye tutaabeeranga mu basiraamu bangi naye nga munayina minisita asanyusa nnyo minisita Ssekabembe munnange we bali muliraanwa we bali kujja n'otujja munnange n'otubeera naffe tusiibye nnyo tusiibye mwenna buli omu mu kitiibwe n'obukulu bwenyinza okwerabira saagala kwerabira bannange ne mugaa nti ki bamaama bange bakojja mulimu bakojja buli abagaa nti ebukojja afe abakojja abajumaamu bakojja bamaama munnange neyanziza bamaama neyanziza nnyo munnange omuntu omulungi hajati namba baali ne banno mwebale kunjagala mwebale kundeera n'omugenzi eyagenda ne mundera bulungi nefuuka obuvunaanyizibwa mu nsi muno kubanga munnange obugumiikiriza bwewakola obukola ku nze nenfuuka kyenafuuka simanyi era nze mbeerawo neneebaza Katonda emanyi nti Katonda era naye ntera omumwebaza ne mugaa mwebale kumpa bazadde babuvunaanyizibwa kubanga semwega temuwali babuvunaanyizibwa no tebandindabye ebiseera ebisinga bonna abantu baali babafumbizanga bato nekitange yajjanga nagga nti oyagala ofumbirwe ng'okyali muto bwotyo soma byenembago jazisanga kuba ebiseera byamini bafumbiza nnyo abaana naye nga yiwamuba ku mbaga ya neighbor akuza wali ng'akubuulira yali musajja atayagala ofumbiza abaana bato mukama amusaasi bambi gye yeebase Yusufu awummule mirembe ekitangala kimwakire atebeekere mirembe bambi n'omuganda wange Zahara tujja kwebuuza nti lwaki ndi mweru ate nga muddugavu yaye mweru nga muddugavu naye ffe be bamwe muwulidde mukiibi nze bwe navaamu ye naayingirawo kati yo ddala yoyo yenze mukama agenda katukoledde ekyewuunyo oba ekyamagiro nze nali simanyi tizaala jagenda emaka naye mba tuli eyo mulanti weri twavu be batutwala balina engeri semina ze batuwa baali batuwadde kakyayawo ka break nenda okulanga Zahara mulamuga Zahara ye bwe yagaba n'abuuka baba papa ne mugamba Zahara nga sikiriza kubanga simusuubira kubana sente zige inawiru nga bwemanyaani ono twavu nga babagibadde weri twavu si yakuzanya tumala gagenda nti ngamba Zahara naye nangambirawo mangu nnyo nga netegeera nti kubanga ye ekikulu ali blessed eri gyava ewaabwe mubamaama bazulu babeera London babeera kire banyinazi bani yaffe bannaye twabasanzeeyo bajjaffa twabaddeko nabo Shafiiki baleeta abantu emakka kale mukama natusaase netutambula naye nabwe namulaninga nti nkanfunye muponye okufuna okutambula naye kuba nali ŋŋenda bugenzi nga simanyi naabaako n'omuntu
era abantu badde bulungi bagira ate okugula omuyeye gwe kuluma bapapa babo okugulu kunuma balaba esawo ate kakati babo lwaki otaddemu esawo nene ku mugongo kakati ani anagikwatirako bwe tutyo ntambula n'obusawo ku mugongo naye ng'olugendo bwe lutyo nga lwe baali babuulidde lulungi ye Makka ayagala kutuuka ye wa byewuunyo oba ne Madiina naye nga waliwo ennaku nga 3 oba 4 ezo zo ze bayita hijja ezo zo twava Arafa not Arafa from Minna to Muzdalifa emotoka bali abaweri bagezaako tugondezaamu batugondezaamu n'emotoka neetubula ate neetusuula Minna back omanyi okuba olugendo okutuusa ekwala eri gye bagenze Muzdalifa mama nawulira ninga kiki kino kyetuli nga mpulira kubanga abiringa ate mirundi ebiri nga ngwa mu buzibu omwekaniddawo nasigala ku hoteri bano ne banika ne wabaawo omulala jjo tuleeta oli Shafiki ali awo akuba ebifaananyi omuvubuka bwe yatuukawo bali bamanyi okusiba amakubu babalaba muyitiridde nga basiba ekkubo ery'okumpi mama twakuba ddabo olugendo natuka nze naŋŋamba kiki kino oba omuntu asigale atuule banaamusangawo enkya nga mbula sikyagala kgenda era omukulu wabwe abadde atera okuntiizira kubanga nze bantu abakulu nze mbadde nga ndi very active ate nga njagala nnyo olwokuba nebaza waliwo omukyala wange mukyala Mukiibi ati yandagirira baweri ali awo kati nga atera okugamba mukyala Mukiibi how are you feeling kakati nga atera okumbuuza oli oti yalaba olugendo lwe twakuba naye lyaliko ne ngamba banna eno mekaye kigambo kyakuba bigere bwe bityo omanyi olugendo lulimu mayiro nizibula ne 10 nga temutegedde ali omutuuka akanyigo ne kalyoka kabanyiga babula okutwalira eri mu bba nze nali bantu balumana yatwala ku Kaapa so bambi yafuuse mukwala ate nkuwalugave ne mugamba nze nkubuulire sijjaga tugera twafu nali ngenda hati yaŋŋamba oyo ngati ebintu byotosobola tobyeteekangako ebintu bizibu buli omu asobola alina amaanyi go goyinza okufuna obuzibu olwaki kale naye bw'obwala katosobodde tomala geewuubayuba bafiirako ku Kaapa ate n'abaweri bwe batugamba omwana ng'asalira munywa onagiyita nyanto ono bamutwalayo ndoozi kali bwe twatuuka ku Kaapa manya omwana nga muganze sigenda kugenda tugenze naye ati mbadde nguzuukuka tusula basatu nga mamizuuko ne bamusuuza walala soka tugende nga tuserengeta omuntu abeera kuli nemubeera mu kanyigo mubeera mu buzibu bwe kwegamba tolina wewekyusiza omwana nga ngamba mutugenda kunywa tongagenda asiindikiriza mpola manya ku Kaapa batuuka walinga ngamba nti mami nawe yitawo namugamba ombalweeri batugamba wakiri mukolanga bwe muti temusemberera kigambo Kaapa kijja baleetera ebizibu negamba omwana atuuse okunzisiza enfiire eno wekakyagira nikigamba ku ekibiri amanyi beetaaga maanyi Banigeria awo waliwo ebikazi ebisayi abeeru abali n'amaanyi Bapakisitaani awo nga bate omwana ng'asindiikiriza mpola ngayigira wano ngampisa mu mikono gye nasobola okukwata ku Kaapa naye nze naye sigala kikwatako kubanga gasirina gattibwa abawali bakuttirawo ate kwogwa wansi bwoti bangayibungwa ebibyo nganewammwe nga bakwerabira balinyira bunyirizi naye mwana wange ng'akwasanga banagamba amanyi ku nsonda wano wewasinga nasindika abantu ng'atwala paka ku nsonda ngagikwatako bwati ngakwata saba bwoti mwana ali awo muwala muto naye yali agendayo emirundi naye ng'agenda kuwuula naye nga munnange bwe tutyo olugendo bwe twatunyumidde tulimu ebinyuma naye nga ye Madiina yeddala asinza okulaba omuzikiti guli Madiina wano Madiina walungi naye nga munnaye byebyo nsanyuse nnyo mwena n'akaba bagende babagabula enkundi mbadde siyinza kuteba nerabira okwebaza ku Haji siyinza kuteba nabadde kutegesa okwebazaako amazima genikabadde siyinza kutamwebaza lwasonga abalenzi awo bemulabye abo bulabye awo abwe balaze abo bonna nakuba ebifaananyi ndowooza weebale kumpa bantu balungi ekyo kikwebaliza kubanga naye yalinga musajja mukakaluko njagala nnyo okutegeka ebintu bye bakola abirina
kati naye yenyini ate abaana bagonvu balaba wadde balabanga bwe bati bw'omugamba ekigambo alina gaa kino za mami ayogedde n'asirika baba tebampadde buzibu kale lwaki sikwebaza sikwebaza baana bwamugamba ekigambo kati alina ka diplomasi akali awo n'abaana bali bakafuna oyakulamu atufaanana nnyo ewaffe naye era bw'omukwata bwatu n'omunyigira wafunda ng'asirika ng'ogenda okulaba ng'akuvaako naye nsanyusa nnyo baana bange era mbasabira nnyo bambi nabo bazaale abaana abaagalanga nange bwe banjagadde abaana ababeererawo bebeere bakwano baabwe kuba abambi bakwano baabwe bategese bino nze nabadde sibimanyi naye egindi nasanze bantegekedde ettaali eryanyaliriza okamala mukama abaddizeewo omuseera baana bange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Congratulations, Baba Namu, for going for Hajj. It was nice being with you. We enjoyed both of us in happiness and in what? Toughness. Alhamdulillah. And thank you so much, boys, for looking after mom so much. MashaAllah, tabarakallah. Allah keep on giving you the motivation for looking after mom. MashaAllah, tabarakallah. So nice to have you. Allah keep you healthy to look after mom, inshallah. So happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah, obaka tubulidde. Obaka bwaja tinnamu tubulidde. Agambye nti ennaku ennya. N'agamba bugambe nti nange sinza gattako kigambo